Okay, neyanzege abatulaba ku Soul TV abali ku Munyo live atukyagenda mu maaso tuli wano kaceeka okubanga tubatuusaako enteekateeka ez'okutumbula ebitone era nga olunaku olwaleero bayitidde mu bya mizannyo nga basinzidde wano ku kisaawe kya Kaceeka Stadium wano mu Mbarara era nga omukulu awoomyemu omutwe enteekateeka zino ye Lieutenant General Muhoozi okubanga atumbula ebitone by'abavubuka okuyita mu by'emizannyo era nga ssaawa zino ekigenda mu maaso okuba nti abawanguzi bagenda maaso n'okubanga bafuna ebirabo byabwe era nga omukulu akiikiridde Lieutenant General Muhoozi Anwagira Michael Toyota bangi gwe bamanyi nga Toyota era yagenda maaso n'okubanga abibaweereza ssaawa zino abagenda maaso n'okubanga teams zifuna emijoozi zifuna emipiira abagenda kubanga baweebwa emidaali era nga tiimu zino basuubiza nti tezigenda kukoma wano wabula abamu ku basambi ab'ebbeeyi oba ab'amaanyi abagenda okufuuka aba men of the match bagenda kubanga batwalibwa mu tiimu eya national team ey'eggwanga ya Uganda Cranes era nga ne Lieutenant General Muhoozi agenda kubanga atandikawo tiimu eye kyagenda okubanga atwalamu abazannyi abamu ab'amaanyi abatagenda kufuna omukisa ogugenda ku national team eya Uganda Cranes naye nga mu kiseera kino ekigenda mu maaso kuba nti abazannyi bano bagenda maaso n'okubanga baweebwa ebirabo byabwe bagenda kubanga baweebwa ekikopo abatiimu enasinga era eyasinze eya Garage FC egenda kubanga eweebwa ekikopo kyayo n'ente bagenda kuba baweebwa n'ente era tiimu ebadde eyokubiri nayo egenda kubanga eweebwa ebirabo nga bolaba ekigenda maaso ssaawa zino bagenda maaso n'okubanga bakiweereza kansooke ate nkugateeko ku omukulu agaba ebirabo briefly olireko Katonda engeri gyagenda maaso n'okubanga agabamu ebirabo naye ngabo abawagizi basanyiza bagambe nti eno ye pre-tournament kitegeeza nti bwetuva wano ate wagenda kubaayo tournament enene egenda kubanga esingako wano egenda okubanga nayo erimu ebirabo genda okuweebwa tiimu ezigenda ezikolofayinze wano naye nga bwolaba ekigenda maaso abasambi bafunye ebaasa zaabwe ezirimu akasiimo kaabwe si bino ebyokwekwasa nti ate okutuuka wano tebafunye oba tebafunye babawadde promises naye tebafunye naye wano tiimu zifunirawo butereevu ebirabo byabwe nga mulaba ekigenda mu maaso ssaawa zino amabaasa ndowooza mugalaba amabaasa mu tiimu ejja bagenda maaso baziwa bagenda so mu kiseera kino nowulira ekigenda mu maaso era bagenda kuweebwa n'ente atulaba ku Soul TV nga boolaba abawagizi babo kubanga bafunye baasa basanyufu era basanyufu bya nsusso nga boolaba ekigenda mu maaso bwe bamala okufuna bafunayo ku kifaananyi kyabwe ekyekijjukizo basigere mu maaso n'okubanga ekigenda mu maaso Twine entertainment y'omwana waitu Reiki wenu burukerabu najugurira tickets zo kuza kureba Reiki so burukerabu yatuba tiketi so burukerabu Mbarara sponsor kande okay omukulu chairman Toyota akyagenda maaso n'okubanga agaba ebirabo tiimu zibadde 18 era kyova olaba nti n'obudde abugenze naye nga tiimu zo zikyagenda maaso n'okubanga zifuna ebirabo ssaawa zino bw'anaaba amaliriza okubanga agaba ebirabo tujja kufunako chance tusobole okumufuna naye nga mu kiseera kino bagenda mu maaso n'okubanga bagaba ebirabo era tiimu zonna zifunyeyoko ku baasa nga boolaba activities ezigenda mu maaso naye nga n'abantu nabo balinze okubanga bafuna ku birabo byabwe eyo yembeera eriwo ssaawa zino era nga mu kiseera kino munzikirize njagala kubanga mbazzayoko mu studio naffe tujja kubanga tukomawo nga tubalaga embeera bwenaabeera naye nga mu kiseera kino bakyagenda maaso n'okubanga bagaba ebirabo era tiimu zigenda maaso n'okubanga zifuna ebirabo nga mulaba emijoozi sente n'ebirala bagenda kufuna ente ate n'ekikopo kambazeeyo mu studio bwe tunaaba tumaliriza omukulu bw'anaaba amaliriza okugaba ebirabo chairman tugenda kuba tumufuna basobole okubanga briefly atubuulira kiki kye bazaako kambazeeyo mu studio tugende mu maaso n'empeereza nga batutako amawulire